Omulambo gwa Joram gwamaze dda okubeera nga guziikibwa mu kifo kye eky'olubeerera. Joram okusinziiramu neera ensasagge eyabadde nnyingi nnyo olunaku olw'eggulo, oba abantu bangi babadde bagezaako okubeera nga bakola link up waneeno na wali oluvannyuma lwa Alien Skin okubeera nga yasibiddwa, attention yonna ne bagiteeka ku Alien Skin okubeera nti agenda kuva atya mu kkomera, kyokka ate ng'ensonga eyaleetedde ne Alien Skin initially okubeera nga akwatibwa olw'akavuyo akabaddewo ku Nsambya Hospital. Ensonga ya Joram abantu abasinga tebagitaddeko maaso n'okutegeera nti oba Joram yaziikiddwa olunaku olw'eggulo kyabadde kizibu kubeera nga bakitegeera. Olw'ensonga attention yonna abantu babadde bagitadde ku Alien Skin, naki ekyamusibizza na lwaki ali mu kkomera, lwaki babikoze mu bwangu obw'ekitalo. Naye wali ku SMX Media nkuleetedde engeri Joram Bafanguni Soldiers abasobodde okubeera nga bagenda okubeera nga bamuziika. Ensasagge yandibadde y'amaanyi oba amawulire g'okuziika kwe gandibadde g'amaanyi nnyo singa Alien Skin yabadde teyasibiddwa, neera singa Alien Skin y'omu ku bantu abaatendinze okuziika okwo. Naye okusinziira nti neera omutwe omukulu ku Fanguni Forest nga neera si mulala ono ye Alien Skin, ye ng'omuntu yabadde asibiddwa, kati amagye gaasoose ne gasaasaana ng'agamu galina obbeera wa Joram, agamu galina okukola ku nsonga z'abalooya, agamu badde galina okugenderawo olunaku olw'eggulo okubeera nga bamukyalira bamanyi updates ki eziri mu kubeera nga zigenda mu maaso ku nsonga ye ey'okuweebwa bbeera asobole okubeera nga Christmas tagirira mu kkomera kwe gamba. Ensasagge yabadde y'amaanyi nnyo n'akavuvuŋŋano kabadde k'amaanyi nnyo okusinziira nti omuntu omukulu ye already babadde bamututte eruzira. Naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Ekirungi ekiriwo nti Joram ye yaziikiddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera, neera nga updates ezisingawo ngenda bbeera nga nzikuwa wali ku SMX Media gwe kyolina okukola. Ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku, gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa, olina bizibu bya business, onoonya mulimu, visa, relationship, ebizibu byonna eby'enjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba ye ey'essimu mukwatagane. Tojja